ojjukira bwe nali njogeddeko nti omusajja bw'akutuukiriranga akulaganga bw'akufa ennyo bw'ayagala okukuwasa ne gayono ng'ali mu late 30s early 40s mid late 40s naye nga mu history we gwakuwadde tazaalangako tawasangako. Ne nkugamba gwe newankubadde nga ebyamagero bibeerawo naye kyekyamagero okigendanga mpola 1 2 ne mbagamba nti mbabuulire ogenda n'obeera mu kiseera ky'oyambukiramu ensozi bw'ozikkirira bukalango simanya seguku n'oyambuka ensozi n'osaba bw'owulira okusaba nti kaakati omusumba ow'amaanyi agenda kubeera Namboole n'ogenda Namboole kaakati Lugogo n'ogatta amafuta okumanya wayagala okuva mu kizibu kyo eky'okubanga ofumbirwa omusajja akujje ku lujja ne bwe wagenda okulamaga walamaga mu bajulizi abakatuliki n'ogenda mu ba Protestant ogatta mafuta ogatta maanyi bwatwala obudomola waleta ku mazzi geeri mu Church of Uganda n'oleta nakugana agomba katuliki oyagala okuva mu kizibu naye mbagamba nti newankubadde ng'oba oli mu kusaba okw'amaanyi Katonda akwanukula ofuna omusajja waliwo omusajja aleeta embaga akugamba nti gambe wammwe nti tujja ng'osooka kubuuza nti lwaki amangu gano ayisaawo ki wali ompuliddeko nga njogera ebigambo ebyo kati njagala to going practical about that experience nga victim eyawulira ebigambo bino ku mutala guno n'atabikola n'akola ebibye n'ebyavaamu. Nakitinga ku mwami wange namukyazi wake wakaba mumanyi naye nemukitingako. That's the worst thing. Chokuri like chobo okoze ku musajja wekiti abateni nnyo ku baami abakusonyiwa naye ebiseera ebisinga mwami tasobola okusonyiwa nga omukiitinzeeko pose if he has a problem tingindo bagamba waneno mu story yange nyimpe sigenagiwa nfuwa nnyo kubanga seri muganda webityo sibimanyi kati oba ngenda kubigaatagaata ndya naye mwami Swazinze ndi muwala from eastern region sibina muwala ndi mukazi amwe in my early 30s najja kusheeyo the past 3 years nali kucheeyo nembeerayo nga ndina boyfriend wange namuleke Uganda era namusiula bulungi ndemuleka naye nga ndina bestie wange like mukwano gwange mbeera kunnyo ku kido nga twemanyi nga tubeerawo nga amanyi boyfriend wange nange manyi owe ati nse bwe najja ku kyeyo ne bampeereza olugamu simanyi bestie wo promulaba nnyo ne boyfriend wo biki bye babala engambo ne ziyitingana kati ekyavaamu ne bangamba okimanyi nti boyfriend wo kirabika akwana bestie wo nengamba tekisoboka kale nga sobola kubikkiriza naye nga kyekiriwo ku ground kyanuma nnyo engamba yandifunyeyo omuwala omulala teyandiyenze ku bestie wange kyanuma nnyo kati mu kiseera ekyo nga mbeerawo nga kinuma kati jjukira ono bestie wange nga naye alina boyfriend we naye boyfriend we nga yajja ku kyeyo bwe ngenda okunyumyako kati bestie we nga nkubira ye nga ngamba okimanyi nti boyfriend wo ayagala mukwano kwo engamba tekisoboka kati nga ndifendinga boyfriend wange ye navaayo nampeereza obujulizi kati okiraba okimanyi nti nalina tracking simu y'oli omuwala aba message boyfriend we zaaweereza mukazi wange kyanuma nnyo naye nembivaako kati nze bwe namaliza contract after 2 years nensirayo Uganda nembaako bye nakola nemala nenkomawo kati we nattanga ng'ono omutadde boyfriend wange nengamba sobola muddira tosobola kwagala mukwano gwange kati nembivaako naye nga mulinaako obusungu kati najjange ngamba badde abantu ndina okubakolako revenge tyesaamanya nti nzange tigenda okafiiramu
ati story eno netubeerawo nga oli girl boyfriend we ali ku kyeyo and I would shut the crashes on me nga mbiraba nga tubeerawo ng'olaba mayewala girlfriend we nga ayagala nnyo okubeera nange we tugenda out nga ayagala nnyo okutambula nange nga nkutte ku mukono kale nga ndabira ddala ngamba mumusitya kale ubeerawo n'ongamba ono omusajja kirabika nyagala naye ati okukyatula katule nakomerawo okusheeyo omusajja nakyatula nangamba ukimanyi esi nze nakwagala kuva dda sinaba nakufuna olwo girlfriend wange namugamba olimba lwaki tewaŋŋamba kati netubeerawo nga tubeeramu eyo saggaane mugamba naawe oyogera nnyo biki ati twamaliriza neŋŋamba ati bano abantu sinagwe ngenda okwesasuza mukamukoleko revenge nange kanjagale boyfriend we kati nze okwagala boyfriend we like I didn't mean to take it this far naye one time bwenagamba ono bba wange eyali boyfriend wa mukwano gwange nemugamba it's okay, we give it a chance, give it a try. Like Nene Fakwazeka, I was like, I don't care what people say. After all, it is my life. It is not about what people say. It is about how I feel. So that's how I met myself. I give courage to myself. Ati netutambuza kati nze saamanya nti ono ali so serious ayagala kumpasa kati bwe namugamba we give it a try jjukira nti tuli baakukyalo kyekimu kati ono n'atandika okutalamusa amawulire so ne esi tuli mu relationship era tugenda kudda era twekuba embaga biki weebiryo kati ngenda mbeeraawo nga ndaba saturatinze bekukyalo bawugamba kyalabi ennaku zino pepe noono oli wamulekawo biki weebityo nemugamba what is wrong weetuli nga neegumya naye nga saagala akibeeramu nnyo naye nga twakata nga ebigambo byakayita nga nti we are dating. There are those people who came in my inbox ne baŋŋamba okimanyi nti oyo omusajja tazaala murama nawe tekisoboka obujja obubali mulala najja naŋŋamba okimanyi oyo omusajja takuwa akaguma tekisoboka kale nebimbeera kulaba ne sisita wange naŋŋambako omukulu aŋŋamba okimanyi oyo omusajja mbaali bw'ati naye nga sibiwulisa nga sibiwa matu nga ŋŋamba balimba tasobola kubanga takifola nga abadde ne ba girlfriend abawerako nembitwalawo ebityo like I didn't listen to those words ati netubeerawo nze bwe namalako contract yange. Dembelio Properties and Associates estate yaffe eri Mityana Bulamujeza kilomita 2 okuva ku Chorus okutoka ku estate amazzi masanyalaze biri mu nfo 5 ku 10 nga yakyapa $13,000,000 ku screen number za Dembelio Properties and Associates. Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akubulira ebisingawo olabe bwefunira ettaka n'ekirala tonoonya muntu ng'ono only when you're in need okufuna ettaka. Go there to consult. Mubeere nga muteekateeka mwembi akuwabule manyi nti kijja kubeera much better than waking up in the morning n'ogenda tandika okutambula naye oyagala ttaka wa ettaka oyagala lyaki oyina ettaka lyo teriri mu mannyago bikyuka bitya okuva mu mannya ge waguliramu okudda mu mannyago byonna mwebuuzeeko nzikiriza nti ajja kubanga akuwa ansa jojja gyobadde oyayanira bulijjo ate nga ajja gikuwa ne nga tagikusasuzza. Ati netubeerawo nze bwe namalako contract yange kati nze ne mugamba nze nzirayo ewaka ye naŋŋamba nti tukola ki ye naŋŋamba nti tugenda waka kankuweereza ssente ofune ennyumba ubeeremu like I take full responsibility of you. Nemugamba kiri fine naye sooka kutuukira waka kubanga nze okujja kusheeyo naviira waka ndina okuddayo waka aŋŋamba sooka genda obeere waka for some short time then ofune ennyumba era bwe nakola naye bwe natuuka ewaka nembuulirako maama nemugamba kiri bwekite maama naŋŋamba tewandifunye ennyumba wandibaddewo wandi bere waka wandi you remain at home
omusajja lwalidda obusajja lyalina okufuna ennyumba akutwale si gwe weefulira ennyumba neweetwala wadde emikolo saagala mikolo kyamaanyi nnyo naye at least omusajja asooke mu nnyumba ajja akukine akutwale bw'omukazi omusajja takusanga mu nnyumba namba mama isooke naye kafuna ennyumba waalidda alinona mama nitubeerawo ati omusajja nampeereza sente nefuna ennyumba nampeereza sente z'ebintu nenguwa ebintu nenteekamu nange nembeerako neka bizinesi kange kenteekawo neneefuula bizaawo namere Uganda emyezi 6 ebyaddala ng'omusajja akyali eno okusheeyo naye nga ndabirira ennyumba atisasula naye sigisulamu ngendako nengirambuula nenongoosa nempaako byenterezaawooko nembaayo nenzira ewaka w'ebityo nembeerawo ate omusajja weyaddira nangamba akomawo neneetegeka nnyo nengamba maama nemugamba maama omwana wange akomawo nengamba isooka kati ne bwe mugenda kasita omwami okati akomyewo nengenda nemukima netudda tuyingira enju yaffe babiri kubanga obujjanjisasulanga sisulanga emyezi 4 ng'eri awo nga sisulangamu tuyingira ate awo firimu weetandikira enzijukira mwamisozi yatugamba ndingi bye watugamba naye I remember one thing watugamba temubeera nnyo bakyakigaalo ne tukishibishibi ebyo bye beeyita nsajja wange omwagala ogenda kubeera naye beerako naye prove it oyinza okudeetinga omusajja nga talina naye bannange ebyo saabiwulisa omusajja ne tuyingira enju imagine onawadde 1 omusajja nga tanyuga ne tusula olwokubiri ne tusula olwokusatu lemugalo bannange awanza atala attractive ku ye simukuba oba kyeyasuubira zikyasanse naye nga ndi kikazi kirungi nsitasozi nina kuweerezako ekifaananyi kyange ndi kikazi kirungi nakula bulungi mukazi muwanvu si munene si mutini mweru bwannakyo sigamba nti bwa bizigo nedda bwe nyambala mbeera ku point naye maama neneekolako neneefaako bannange omusajja nga sirabako ekyenyinya like oba asitukemuko oba biki neddanemu kati after 1 week neemubuuza olina buzibu ki nga ngezezzaako nga tondabawo nangamba nange simanyi ekyantuuseeko simanyi bwekyo omusajja n'atandika okumpa excuse obwekisiru naye nensirika nengamba munaaye asirekiremu saagala kumuwaayo kati obudde bukyali kati omusajja the worst mistake I did I believed him nangamba okimanyi sejjagala muntwala ewaka tukyali awo buli kimu ngenda kubikola nga manyi bikola na mukazi wange namugamba bache tuli wamu isooke ewaka tujja genda tubebo kye tukola bisajja nga tanyigana nyabo omusajja alina obuzibu ngamba kati nze kantekeke kangende ngambe taata ngambe maama naye omusajja agenda akyali ngende nembagamba naye mu kusooka taata yesikamu tata nangamba mwakefuna musooke mukole mwezimbe nze mulinda banze siri ku bwangu saagala kuwa abaana bange pressure tugende mukole mubeerewo n'omukole bwe mulaba nti muzimbye buli kimu kiri fine mulijja naye kati nedda ate nga nze akyagala ningamba tata nedda musajja wange ayagala kubalaba biki kale kakyaliko bukyasi tata nayita batabani be nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwagira ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards
tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ezo mu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 Tata nayita batabani be netutula meeting ne bansikiriza musajja n'aja n'akyala naye musajja bwe akyala ne mugamba kati kiwedde kyekidda kuba nange tewali omusajja tewali nga teyeenyeenya jjukira maze emyaka 3 ku kyeyo ndagima emyezi 6 panange nga tewali nengezaako. Like I tried this herbalist, limufunirako eddagala n'anywako and remember you just 2 months at the usheyo mimukama kati nze ngenda okola nti ati we nagezaako this herbalist n'anywako like nendabawo enjawulo like nga yesikamuko kati nayita kubanye kiryawo like 1 minute byanange nga it's so hard to say nga nfu obulumi kubanga like nali namwisunga ati bine ebigambo ne bitandika okumpitira mu ngamba kale ojjukira oli yangamba mbo musajja takola oli nangamba mbo yo takola oli naye yangambako baba hari batuufu singa nabawuliriza tata I started regretting imbeerawo musajja vacation yene gwako yena addausheyo sigela kugamba nti ono omusajja atandabirira. This man takes good care of me. Musajja nga afaayo nga andavirira. Niwe mugamba yagala kino after 1 week yagala banange nga akiba agasitoma. But challenge nafuna banange omusajja nga takula. Musajja nga ekisenge mmye. This is the reason why I cheated on him. Kati ngamba ngenda kubeerawo nti banange nga afa. Kati nefunayo omusajja wali omusajja kuka business awo kenkola nga ayitawo nnyo customer wange ngamba gwe kikazi nja kulya bishibishe abana kati kale nga nange omuntu nga mpulira ntandise okumufeelinga like ng'omubiri gubaca kati ono omusajja netutandika netwewa amanamba nga twekubira akubirako kironga tubimya anga tuseka webyo omusajja nangamba jangu ndabike wange ewe like we are not in the same saint and I totally respect yemu like I will get round son kumebere gyabera okuve wande ati nenyinyao ninyenda nimurabako omusajja nga yazimba nangamba omukazi we yagenda ndalimo alinamu n'abaana be netubeerawo nembeerayo nemulaba nenyumira obulamu like benali missing for that time musajja n'abimpa kati nempulira essanyu in that time that good time I had with that man it was like oba mirundi 2 Mr. Sozinga sifuna lubuto nga nfuna olubuto banange lunalinjayanira kandi awo nga ndi lubuto nengamba what is this musajja yakagenda amazeyo omwezi zeno kati nfunye olubuto namakati bino kikyensako naye ndayagala nnyo olubuto lwange ekyomukisa omubi I got a miscarriage olubuto ne luvaamu ndi lubuto naye mbulidinga ngenda ku ddwaliro ne baŋŋamba nedda funa obujjanjabi okujja kutereera naye olubuto ne lweyongera okubulidinga nga njagala nnyo olubuto lwange nengendako like nendaba specialist naŋŋamba kirabika oba wali oluddewo okufuma olubuto that's the reason naye tuno kaluveemu oddemu ofune obujjanjabi oddemu ofune olubuto like nga you have finished your treatment n'omwami wafunye treatment oddemu ofune olubuto okoleki bujja kubeeramu kati in that process
remember mbera w'omusajja lyampangisiza kati ngambo nezitandika okweteganya ono esi yagyemu olubuto ono esi ali lubuto ono esi kale olubuto olwampisa bubi na like abantu abakulu they can tell chilekonari tachilabika webityo naye abasinga bagamba kirabika bawe yamuleka n'olubuto naye ngubeerawo omuntu najja n'akusuulako ekigambo bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najjemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najjemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture ngubeerawo omuntu najja n'akusuulako ekigambo nakugamba ya ananga omusajja yakuleka embeerera kikazi ekirungi kyonna weekiti ne bakireka nagenda n'addayo kati yakukozesa ki nga neegumira naye ng'ebyaddala abaakukoojyeko that's how I cheated on my man naye ono omusajja gwe namukiitingako omusajja naye anjagala nnyo kati Mr. Sozidi mudayiremu ono omusajja anjagala namukiitingako omusajja atakola bannange simanyi nakyakukola kati njogerako ne maama ne mugamba maama olaba okuva mu eno saga kanzireyo ku kyeyo mutereeze buli kimu ndabe kati wekudda ngenda kudda wa kati maama ne mugamba kyenali bwedda kyembadde mpitamu maama nangamba singa wangambako singa tewaleeta omusajja okukyala webityo naye Mr. Sozi omusajja bigambo nebimutuukako mubulamu kiitingako era navuba ndi lubuto ero olubuto lwavuddemu webityo omusajja nambuuza ndi mukazi ayogera nnyo amazima simanyi lwaki naye mugamba is-true nakukiitingako naye nsonyiwa naye okimanyi from nowhere omusajja nangamba it's okay I number what? How okay is it? How is that okay? Anamba is okay gwe mukazi wange era nkwagala nnyo oba wakiitingako oba biki nze nkwagala zebyo tebindya kasita nsuubiza kintu kimu tutagenda kiddamu okunkiitingako eva nange embeeraawo neneebuuza Mr. Susie ddala musajja kyayinza okusonyiwa omukazi we ng'amukiitinzeeko ngezezaako naye neŋŋamba bannange kyekyendiko naye omusajja anjagala kumwejjako andeke kubanga kyenalabako kimala sigamba nti omusajja si mulungi musajja mulungi kisajja kyatu kirungi nnyo kirina kaya naye kizibu kya kisenge kubanga amaka gonna kisenge kati meŋŋamba kyekyengenda okubeerako musajja ngezezaako okumuwewala anoonya buli wamu paka nanfuna naŋŋamba nze nkwagala komawo gyendi ngenda kwetta simanyi bise ate awo Mr. Sozi wembuuliza nkole ntya kubanga n'okujja eno ku kyeyo saamugamba naviirawo wejjukira naye nze napakingamba ebintu byange byonna nembitwala ewaka kati ebibya nebisigala mu nju ekisumulizo nenkiwa waliwo omuntu gwe nakiwa neŋŋamba kitwalire maama we nva kitwalira maama we nemugamba oba beeyongera okusasula ennyumba oba bakoleki oba baggyemu ebintu bwenkyo bwe nakola nze nentambula n'enzija eno kati bwe yawulira ekyo ekintu nanoonyako nanfuna naŋŋamba lwaki oliwa nemugamba endi eno ndi Kampala naye ndi Strand gijagala genda bweru iza yange efulumye webityo naŋŋamba ki kyetaagisa nemugamba njagala emitwalo 5 ebalansi eyasigala anange illuminate omusajja nampeereza sente naye nga ndi eno ku kyeyo yampeereza 500 naye nga ndi eno ku kyeyo nga maze like 3 days kati netubeerawo kati maze ku kyeyo emyezi 2 naye omusajja ne bwe mugamba njagala kino leero
tasikamu aba akimpadde like njagala this akimpadde naye byaddala musitasuzi omusajja njagala kitegeere nti sikyamwagala nakita naye omusajja he has refused to accept it nangamba sitasobola kunduzinga to any man he can't lose me to any other person naye byaddala kisenge webuzibu but he's so caring naye kisenge Mr. Swazi kisenge kati simanyina kyakukola wembeerawo nengamba wenfunayo omuntu ayogereko naye I moved on naye byaddala nembulwa nengamba kati ani anayogera naye nembeerawo nenzijukira nengamba mwami Swazi yatugamba bw'osanga omusajja nga he's above 35 years naye akugamba tasaalangako. In most cases, babeera n'obuzibu just that we can't tell. Kyenirabidde okugamba Mr. Swazi I'm a mother of one. Mutabani wange kati alimu P7 is 12 yakaweza myaka 13. He's there 13 atambuzizaako omwezi gumu on his 13th year. I'm a mother of one, a boy alimu P7 naye olwo omusajja is like 43 I think 42 naye omusajja atalinaako wadde omwana towuliranga nti yali awaddeko n'olubuto oba niluvaamu oba biki like bebahole boys those church boys simanyi they are waiting for the righteous one to settle Oshitegeera kati lembeerawo nengamba bannange ofundako n'omusajja nga yazaalako notegeera nti atwesikye ngenda kunshira apa nkitegeera era omusajja talinaako wadde omwana is in his early 40s kati lembeerawo nengamba singa nawulizaako mwami Swazi bye yatugamba kale bulijjo nga nkuulina kufollowinga dda bwe datandika okufollowinga ku stories so paka kati kati simanyi kyakukola omusajja ngamba washira agenda kwetta ati mbeerawo nebinsobera nengamba kati oba nkole ki nkole ntya mwami Swazi nenga byebyo sister anyumiza obulamu bwe ne guy one awulira nga gumusinga abeera yeesalira omusango all the time njagala kusooka clarifyinga kino sister you were not married temwali bagatte n'omusajja ekyo kyekisooka ekyokubanga yasenvula ekigere n'ajja n'alabako mu bazadde bammwe ekyo kikolawa kikola mu bazadde mmwe abantu babiri basatu tekinawala gye kikola so oyo kyaliwo oba mukwano gwo naye eyo siginira tugende kubanga tusobola okusobya ku mikwano gyaffe osobola okusobya ku boss wo osobola okusobya ku mwana omuto osobola okusobya ku muntu yenna ekyo nsigala nga nkitwala nti kikulu oli guilty mukimanyi nti e Uganda okukeera enkya n'obanga omusajja guwafumbirwa bwe musalawo okugenda mu overnight tasobola kukwata microphone kuyimba luyimba kuluggusa muba mutandikana na yalabbana tuba kuyalabbana n'alyoka agwa eri ekiko ala twajjiddwa yalabbana waliwo yagamba nti Swazi wali olayeko ku kwaya y'abasiraamu ye baaba tujja mwekulira atandikana yalabbana tusaasire yalabba aba agenda kuyalabbana n'agwa eri mukimanyi nti no saba mu mateeka okufumbirwa omusajja nga Swazi muto bwe yazaalibwa bwali tayavula alamundeke tayavula tasitengerera byonna byenjogedde nga yakonzibiraawo munekamba bulire lwokuba nti bino ebintu amu temukola kunoonyereza sebe eyo nsonga gy'osobola okuwakola okunoonyerezaakwo olabe kye bajja okugamba ku nsonga eyo so eyo gyebiri kati tuveeyo naye mu nsonga eno njagala kusooka kuyamba ku kino siri mu kuwa bwi confidence nti kyewakola teyali nsobi
at a certain point kiwakola yali nsobi kubanga wakikola in the roof ey'omuntu omulala. Ekyo kye tuyinza okuwa ekitiibwa. Walikoze byeyagala okukola era ntera okugamba abawala bw'obuulyanga kyali omukooye keera enkya sibamu ebyanguwa ebitakusaala bireke tambula omugambe nti ngenze kukola byange. Waliwo confusion eyinza okubeerawo nga newankubadde oyinza oba nga walina ensonga zo nga teri ajja kukuwuliriza. Ekyo kye njagala abaana ab'obuwala musooke mutegeere. Ojja kugezaako okunnyonnyola ate kambabuuliriro kino wansi w'enjuba kasita bamala okukwatira mu musango emikisa gy'okwewozaako ng'ogezaako okujustifyinga or giving out a reason on why you did ABCD, omukisa ogwo oguba guvuddewo. Teriyo muntu gwe baleeta mu kkooti ekyaddondo n'agamba nti osebe w'ekitibwa omulamuzi omusango naguzizza n'ekyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ng'ogezaako okuwa nsonga lwaki wakoze ekyo. Ekyamaanyi ennyo omulamuzi kyayinza okuddiramu akatono ennyo bwe butamalira kkooti mu kwetoolooza n'okunoonyereza n'okola confession. Ate ssebo okusinziira ku keesi ekyo tekikwejjeereza. Kale mbadde nandikusibye emyaka 5 naye nga bw'otamalidde kkooti budde bwayo ketusaleko emyaka 3 tukusiba 47. So tuyige twemanyiize obutawa nsonga lwaki twakoze ensobi. Bw'obanga okoze ensobi feesinga nsobi leppuka n'eyo nkiddamu. Ojja gamba omusajja abadde nga tatulekera mmere waka. Tabalekera mmere waka. Kogwe kogende mu dduuka obalabirize obbemu emigaati. Ekyo n'okinnyonnyola ani akitegeere. There is actually a surprising with a Bible verse here. Kangereze just ku kyabubbi. Ku kyabubbi kyokka kyokka. There is a Bible verse here. Ngenda dubasomera. Olunyiriri luno ojja dusanga mu kitabo kyange ssuula 6. Olunyiriri soma 30 to 31. Proverbs 30 chapter 6 Proverbs chapter 6 verse 30 and 31. Kansome mu Luganda agamba abantu tebasekerera muntu bwabba olw'okwewonya enjala. Ibambi enjala yabadde mu bisi ibambi enjala. Imama omukazi yabbye ettooke ngabbira bwana bwe. Mama nalongo imama bamukwatidde mu supermarket abadde yeezibika emikebe gya 8 serira akabi. Mama abadde abbira baana nakawere. Wuliriza abantu tebasekerera muntu bwabba olw'okwewonya enjala. Naye bwe bamukwata aba alina okuwa engasi ya mirundi 7 ne bwe kibanga kimumalako ebintu bye byonna eby'omu nju ye. Maybe you better to coming and across this verse. Naye kyenjagala okutegeeza kye kino. Singa ogenda ku dduuka recently just in this area omukyala yantukidde abadde alina omwana gwaweese ku mukongo yabadde alina abaana 2 n'angamba anko nsaba kunnyamba tugenda kufiira mu nnyumba nsaba tugulira ku kyakulya era saayogedde bingi ne mwazi zino naye ayinza kumpa nsonga ki nga musanze yeemakudde abbye ebintu byange n'atandika okuvevenga mbuna abadde abbye nange anko nsonyiwa nga bw'olaba bano abaana njagala kukutegeeza ogwo omukisa guba tegukyawo kuliko kino nkyogedde nga ngereza ku bubbi naye njagala mukigeze ku bintu ebirala byonna wansi w'enjuba. There is no single excuse you will give to justify your mistake. Kyobulaba nze mbagamba bano bulijjo nti bw'owulira ng'omuntu akusindikiza okukola ensobi weetegule muviire. Kyobulaba nti abawala abamu nakino kankibabuuse abawala abamu balina obukodyo bwe bakola n'abasajja babukozesa. Omuwala agenda n'abanga waliwo kigayo ekimudedeza ate of course n'omusajja yennyini amuleppusa ebintu bitambula bulungi relationship eri on and off. Abawala abo kye batera okukola banoba. Bwanoba ebbanga ery'emyezi 3 lyanobye ng'ali ebukoma nsimbi ewa ssengaawe nakatudde gye yanobera ebibeerayo Katonda bwakuyamba n'atafune naye lubuto. Kino njera mukitegeera abafumbo babikozesa nnyo bino. Omukazi bw'anoba okuva Rukaya
n'agenda e Bukomansimbi ewa ssengaawe Nakatudde. Ekisooka ano baamanyi tajja kudda, newankubadde ng'abamu bakimanyi nti baba bajja kudda. Nebino babiyisaawo nnyo, nakyo kankibuuse buli omu, mbuusa abasajja n'abakazi. Omukazi asobola okusalawo okunoba, naye ng'okunoba kwa kubayinga time kukola mizeeje. Kati bw'agenda e Kaliiti ne Bukomansimbi mulabye nange. Kale bw'agenda ekiboga, ebbanga lyamaze ng'ali kiboga nga yanoba, jjukira oba omukubira mukyala wange Komawo naganze mbwaguwantama, bigere byantunde ebyandeeta eri gwe kasajja gwe kakopi gwe kanyaga gwe kakoga gwe kafuta, ebigambo boogera ebigambo bingi. Kakati bwe musalawo okulikonsayiringa n'okizuula nti mu kiseera ekyo yabaddeyo ne ka relationship wakati we ne chairman w'oku kyalo ekiboga, ogwo omusango sseba asobola okuguwoza n'aguwangula. Lwaki? Byakola teyabikola under your roof. Ekisooka sokugamba nti nze ne plan y'okudda no, but I had moved on. Ng'ekikyo nakita. Kati n'abasajja be bamu, era tosobola kuloopa musajja wammwe n'omuwangula nga bwe bakola okunoonyereza balaga nti omuwala gwe yayagala, gwe yafunyisa olubuto, gwe yazaalamu omwana, yamulaba mu biseera bye wali wanobera. Buli muntu aba yejjeeredde. Ogezaako okutegeera kye nkugamba kati era ne bwaba boogera nga nti nze kankubuulire, nze nali manyi kubanga bwe wagenda wasiba enju n'ogimalawo walekamu ngoye zange. Ate nali nkukubiranga nganoga n'amasaati gange gamusaagala bulayo oba wagapakingira mu bibyo. Ngulyo gamba nti nze wagenda bulyo okusinza ku voice note sizizino. N'alyoka amuweereza voice note esooka ya dakika 12 ne seconds 5. Musajja gwe nejjusa olunaku lwena kusisenkana, simanyi oli falumba eki, tonoonya, siri kunoonya, n'alyoka onoonya obuyimba basozi butukite, mbeererawo bonna n'abumuweereza kwegamba byonna byonna nanga zizino oziwulira. Buno bwali bubonero bwankukunala obulaga nti wangu watolinzirira. Nange ng'omuntu ne ngamba mama nze ataafiirwako mbwa, ate sinza asinga okuba sebbejjo ku dduniya kuno, nange kwe kugenda nnoonyeeyo lestetuta. Ate lwe scenario kanyiga ebiwundu. Lwapandi ate bwe twaddamu okwogera nga kakati munnaye gwalabyeko muwaye mwana, simanyi olweyo olukwadde lwe lumanyi ensonda. Kakati nga lwakisidira maama w'abaana. Ate resite yayina akaana kamu. Kati ekyo kirala. So, tolina ngeri gy'ogenda ku justifying nsobi yo ng'oli under someone's roof. Ekyo kye njagala mutegeere abasajja n'abakazi. Mu relationship waliwo abantu kagenderere abatega bannaabwe ne babayingiza mu kitimba. Kati ntandika ne kye natandise nakyo nabagambye, 1, ogenderera ng'omusajja akuwasa ng'ali mu myaka 39, ali mu late 30s, kankwese kya luzungu, ali mu late 30s, ali 40s, mid late, naye nga mu mboozi yakugamba tawasangako, tazaalangako mwana. Mulekerawo okulowooza nti kugamba ensi erina kufevalinga mmwe ku buli nsonga. Era bawulira ekyo n'olyoka okubira ssengaawo ow'ekyannamukaaka n'abagamba naye ssenga haleluya. Waliwo abantu abamanyi okugaba amawulire amanyuzi nga bagaleeta balumya n'okulumya. Ssenga haleluya. Nanga mwana wange ogenda kunzisa amababbanyi kiki. Ssenga haleluya. Praise God. Praise Jesus. Amen. Zibeere amen. God is good all the time. Ssenga, can you imagine my prayer request has been answered, and this is double answering, double happiness. Hallelujah. Mukama yebazibwe Ssenga. Omwana alyoka wa testimony nga tulina mugumiikiriza nnyo naye nga atutegeeza nti asanze omusajja w'ebirooto bye, omusajja alina amaka, omusajja yeevuga, alina zi bizinensi, omusajja yali makiwa, yakuwa obuvubuka bwamuzanyirako, bwamubombola ne bumwambusa ensozi ne buzimukkiriza, n'awulira nga bumutuuse. N'agamba koyo obuvubuka obutalina magwezi, obutakulanga mu birowoozo, kati ayagala abasajja bakulu. Nti otyo Ssenga ndi mu early 30s oba late 20s. Ssenga okijjukira nti n'emyaka 28. Ssenga nakanjako kikyogamba nti nze gw'ojjukiza emyaka gyo gwenzikira bakuzaalidde wano ensambya nze nnakunyiga nze nali tojjukira nga nze ndeeta ekyogero nti ama Ssenga obimanyi bulungi nti ate ebiseera ebyo paapa waliwo abantu abajjukiza naye nga events bazirambira nnyo ku kujja kwa paapa, okujja kwa Queen w'Ebungereza Kyogamwe. Waliwo abantu ng'asobola okwerabira naye nga yeetaaga kukola abuuzabuuza kazi Kyogamwe yaliwo ddi.
kazi musisi musisi ng'ajjukirira ku musisi ajjukirira ku bbomu ezaaliwo ayinza okujjukira maybe ensi yasooka okutwala ekikopo ky'omupiira mu Africa Cup of Nations nga yali wano mu East Africa events ngezo senga n'akujjukiza naye ayagala kukakasa nti amanye emyaka gino nga nsenga ndi myaka 29 kyekyo kituufu kyogambye. This guy is 45 and surprisingly na mwana wange lindako nfuna akakeekano owayendetera akakeeka n'atuula lumpe mada n'alusimbula. Omusajja ali mu myaka 45 yazimba aina motoka aina zi business simaya asobola China akina Dubai because bitya senga omusajja tawasangako senga gamba ntawasangako bannange senga sikuwasako kyokka tazaalangako kati nga ye awulira double happiness double answering buli kimu kiri in her favor. Nalumaga tochamuka nkiddamu nti tochamuka olw'okuba owuliranga waliwo ebizibu bye tuba nabyo nga solution buli kintu ekijja tuzuula luvannyuma nti eyo mu kusooka yalabise nga solution naye nga tuva mu bizibu batuzza mu bizibu. Kati kino abawala muyiga okukibalansinga desperation okuyaayanako okufuna omusajja kuleme kukusuula ku batabani ba Falaawo bogenda okwevuma obulamu bwo bwonna. Kino ekintu mukyawule. Nali mbagambyeko a thing that sounds too good to be true. Ogenda ku poloti eri mu prime area. Poloti ya chapa 5 ku 10 bagikugamba nti eri mu milioni 5 nenga amazima amasengejje bwokoze okunoonyereza bakugamba nti mu area eyo poloti eri ku sente ntono ngate si chapa ndagaano eri mu milioni 15. Kati bakugamba nga nti eno ya milioni 5 leka kulowooza nti eggulu ligguddwawo ku lulwo totutama fenne eggulu lyali tugguliddewo ate eggulu lyali tuggaliddewo. Ne Sitaani bw'aba agenda otusuula ajjanga Katonda ssebo ajjanga mununuzi ajjanga Musamaliya mulungi ajja atukulobwa ati tajjira mu biziina bino bitulowooza Sitaani bye tumulabiramu no. Kati muyiga okwawula waliwo ekiyinza okujjanga kirabika ng'omukisa naye nga kisiraani ekiriko ne power bank nga si kyakuzikira. Kakati olw'okuba okuyaayaanako kwonna omuntu ng'ayaayaana okugenda ebweru bwe bamuleetera kampuni bye nabagamba nti kampuni zizza wano nga zigamba bannayuganda nti zigenda batwala e Bungereza zigenda batwala e Canada America Sweden ku kibanja mpola. That sounds too good to be true. Could you since when nga bakutwala e Bungereza ku kibanja mpola gwe abantu basaasanyiza milioni 5 ne bamuyisa ku titalaba ojjoka alakala n'okusuubiza eggulu ly'emukono mbusima bagenda kutwalya ku kibanja mpola muleme kuchamuka. Kati omusajja ku myaka 45 myaka 4 tawasangako tazaalangako. That sounds too good to be true. Omugendangako mpola bw'obanga onoonyereza ng'onoonyereza ku muvubuka ow'emyaka ali mu 20 ali mu early 30s bw'obanga okola research ku musajja ayingira emyaka 4 awezezza 4 ali wakati mu 4 ate oyo munoonyerezengako nnyo. Mama yogamba mbadde neetegeka omanyi mbadde saagala kupapira bintu bino nayagala nsooke malize emisomo gyange ebyo byonna biwulirize nesooka obitwalire mu category ey'okubeera theory. We want to go practical. Sincerely speaking ono gayo kubanga ku myaka 45 tazaalanga ku mwana tawasanga ku mukazi kiba kiki? Sitaani ayambala engoye ezimulabisa nga mulungi nnyo nga mutukuvu nnyo nga mwana wa Katonda. Sitaani naye amanyi okujja bwatu biri byajjanga nga akanga biba tusigira ekifaani nga kugagugu Sitaani gubanga guzike guberanga bintu biri awo byonna byakututiisa hora mukwano yavaayo kyenva mbagamba nti Sitaani yamanya n'okumanya nti mwamutebuka n'okulokoka n'alokoka takyazimba masabo kubanga tugatya tebakyanyenya nnyo nsaasi ziyinza otutiisa yagoyinga digito abeera mu tiles ayina worship team prayer band weeri wali nnyo kugambye ayina ba prayer warrior kati gwe buli kimu olabanga kyaggulu. Kyentegeeza kye kino ova ku biri ebyokulokoka abantu abayaaye
teba painting nga kifaananyi kya buyaye wano kungulu. They sugarcoat everything. Obulamu bw'okwoyo kukwabula. So this guy comes ng'agamba nti ayagala musooke mukole emikolo. Tagala kutwala mwana w'abandi ng'amuwalula. Kirungi nnyo kye twagala. N'ekiki ekiri emabega waaki ekyo. Ate balina engeri gye bayinza okwagala okwanguya ebintu. Sijja kwerabira, nja banyumiza emboozi y'omwana ow'obuwala gwe nasisinkana. Ndoza twasisinkana bw'obanga okyalaba show zange. Bw'oba ojjukira bonye twasisinkana ku yali Uhuru restaurant awo ku Mutaasa. Simanyi Uhuru eri ku Mutaasa. Naye awo bwe wati awo. Nga tunyumya emboozi. She's a banker. Ate alina good position mu bank. Yali mu myaka egiyayaanira okufumbirwa okuva ku luggya. Omusajja najja n'amusisinkana ku Saturday. Naye ng'amugamba nti emikolo bagenda kugikola ku Saturday eddako. Kati bwe mbibanyumiza bino tebyawukana na biri. Kakati omuwala ng'ekirooto kye abadde tava wa Fanero, tava wa Serwadda, tava wa Bujingo, tava Najjanankumbi mu Badiventi. Nabagambye nti eriyo abantu abanoonyeza Mukama. Eriyo abantu abanoonyeza ekyamagero. Ng'era bw'afukamira okugamba Mukama, kiki kye sikoze wansi w'enjuba musajja gwe. Wagamba nti tukunoonya abakunoonya abakulaba. Wajja si kunoonyeza n'akootinga Matayo 7:7. Abakunoonya abakulaba sima abakukonkono n'abaguliro. Mukama natuuka n'endowooza nti obe wa Bujingo gy'otali kakati batanze okumwogera ebikikinike nga Pentagon efuuse Pentagon kakati yo n'envaayo n'engenda nga zonna yazambuka. Yayambuka buli muzikiti. Sibo eri abantu abamu nga si basiraamu naye nga mu biseera by'ekisiibo Sawumu temuyitako baaba. Abeera muntu nnyo. Agamba nti Mukama bakati munoonyeze mu biseera byakusiiba. Kati bwawulira nti kakati kusiiga vu nevu bali musiiga. Omuwala erinnya lya Nakanja kalirina Reste ate alina n'erya Hadija. Wonna anoonya Mukama anoonya kyamagero. Bagambe tasamirangako. Byonna yabikola wansi w'enjuba anoonya ki kuva ku luggya. Kakati agenda okuwulira omusajja amukwanye ku Saturday amusuubiza mikolo ku Saturday eddako. Abawala abasinga nga bamaze okubayimbirira akooye okubeera emperegeze ku mbaga z'abalala. Akooye okubeera omuwanika. Mukimanyi nti eriyo abawala nga abadde muwanika wa mbaga nga 10. Ye treasure. Waliwo ne ono yabeera omukwasi w'ensawo. Waliwo n'abasajja nga bamu nga neesebo obadde chairman ekimala kakati kambeere chairman tulinze mukologo. Waliwo abawala abaabikoowa. Yakoowa okuba obugalo bw'abantu abalala ayagala bakube ku bugalo bwe. Yakoowa. Kakati omuwala ng'oyo si bangi abalina obuvumo obutandika okudetectinga nti this sounds too good to be true. Onkwano ntya ku Saturday olwaleero n'onsuubiza emikolo ku Saturday eddako. Nja banyumiza emboozi eyo paka kubanga abajjukira obulungi nga banyumiza nabagamba omwana atandika okugamba kakati abe waffe nina bagamba ntya kati abe waffe nina bategeka ntya we are not ready like nkibagamba nti ali soon nga buli kimu kigenda n'agamba kakkana buli kimu tugenda kikola. Temugenda kunoonya tenti bafumbi buli kimu ffe tugenda kikola. Omuwala omulala bw'ati ali mu mbeera eyo era asigala agamba Mukama ddungu ayize Katonda abikoze. I am a wonder, living wonder. Nasooka ayimba obuyimba obwombeereddewo nnyo Katonda n'alaba nga buli kimu kiri in her favor. Naye eri sense nga yafudde sense ki the thing sounds too good to be true. Kaze emboozi eyo yawunzika etya abajjukira nga gibanyumiza. Tujjukira oluvannyuma ku Saturday kituufu baamuwasa. Ku Mande omusajja n'amuleka mu nnyumba nga alagawa agenda kulinnya nnyonyi. Kati njala otegeere bw'omanyi omusajja mu nnaku 8 ne mubanga mukoze obufumbo mu mateeka kubanga baabawoowa. Ku Mande na ate yamuleka mu nnyumba si mpangise yamuleka mu maka. Omuwala azuula luvannyuma nti omulenzi yali yategeka okuwasa omuwala on that same day. Omuwala n'amuyiwa ne babituulamu ne balaba batya bwe bayinza okwejjako ekiswala ekyo ng'ebintu byonna weebiri omutwalo birina kukyusa bukyusa lujja buli kimu kyaliwo ekiri kati omukazi nga yataliiwo. Mujjukira emboozi eyo nga ngibanyumiza. Buli olukya ngenda nnyongerako bye saabagamba kati saabagamba nti wali twasinkana ku Uhuru ndowooza ekyokubeera omuwala nti yali banka nakibagamba. Kikyengezaako okujja mu kino
waliwo ebintu ebirabika nga bijja gy'oli ng'oteekeddwa okunyiga modi etali yakukyamuka kubanga oba layikira okutomezebwa. Sister wantemyeko omugambo, wampaatiddeko omugambo mwana wa nnyabo. Nze sibagambangako nti tokolanga ensobi okukkiriza omusajja akuwase nga tanaba kutwalako mu overnight. Wallahi ebyo si bigambo byange. Oyo sinze. Nabagamba nti kyali badde ekirungi era bw'owulanga okisobola. Mukama ng'akuwadde ekisa ekyo kikolere kirwanirire. Sisinkana omuntu wo nga gw'osoose okusisinkana, Mukama bw'akusisinkanya nga naye yasoose okusisinkana. It is better. Nabagamba nti abalowooza mulina kusooka abana bagamba mbwe kati ate ekibiriti bw'okigula nga tosoose kisazaako osobola okukitwala ewaka ogenda okukisaza bw'oti ng'obubiriti bwonna bwayisemu amazzi oli musiru. Ekibiriti ekiwotose ekiwotose nedda. Ekibiriti ekikoze ekinoonya kigambo kyawo ekiyiseemu empewo tosobola kukiraba kubanga ekibiriti ekisaza obulungi tukiraba wano ng'oba kisumuludde n'okijja naye mbagamba nti mu kusisinkana dokita kubanga mwe musisinkana ba pastor bokka oba bagenda okubagatta abamu tebatunuulira nnyo bintu bino deeply bati musisinkana omukugu mwebuuze ojja kusisinkana omusajja basobola omutestinga microphone dokita n'agamba why microphone yeno amaanyi geekozesa okupawalinga gegamu geekozesa okupawalinga off gye bali omuwala anaazaala basobola okumigira ngamba nti nabaana ye ali mu good position ono muwala amagi omusajja spam counts ze ziri bwe ziti mujja kusanga okusomozebwa bwe kuti gyebiri togera gamba nti okuwasa omukazi okakasenti azaala ojja kusooka muzaalamu tusobola okumanya atannazaala nti asobola okuzaala ne bw'aba aluddewo okuzaala nga tugamba nti aluddewo bulwi naye obusobozi bw'okuzaala abulina ate alizaala ekyo tekitegeeza nti omwana w'abandi olina sooka muzaalamu then olyoka omuwase n'omusajja afunctioninga osobola okumutegeera kyakuba nti nedda abalenzi bwe basisinkana temubatunuulira olwosenganyeko waliwo omulenzi ng'omulaba omusaama babbanyi tulina engeri gye tukwatako mu nsawo awe twefuula bize tubanga abajjayo ebintuntu tuba tugezaako okukakanya omutuuze ogamba sozi muto weefuge ondabisa bulandi ekintu okiyiwa bane mubatunuulire oba tobalaba osobola omulaba naye mama n'osisinkana omulenzi January paka December ng'ali awo yina ekikalu kyonna kiguddemu tumanyi okukoowa ebikalu abulamu munsasule ono bwino gwentandisa oyiwawo banenga ndi mukwabya ebyama by'abasajja Jesus tumanyi okujjayo ebikalu nebbogo mulisusse kanzije kumbe mbika mbeera nkweka kizibu kyange omuntu oyo aba alabika bannange omuntu afunctioning oba omulaba lwakuba nti obuzibu mumwagala mukyaleyo ogendeko mu kazigo ojja genda mu kazigo kajja kusuza mu overnight ate amala akuleka awo muzisinga kyobola bedda bagendangayo nasenga mbeera zonna senga abaawo awo era omuntu wa wansi agamba ne twalivuddeyo ne tugenda mu lutabaalo ne maama abula emboozi zange zitegeera oteeka okubanga onywa kyayayo kyanga tebamukuwolezza negana amabujje ga generation zibayinza obutategeera mayi kyentegeeza nga mmaliriza kyekino omutawaana we guva kwe kubanga olumu ebisembayo tubisoosa ebisembayo ne tubisoosa tosobola kuteeka mukono ku ndagaano y'abuguzi nomala okukola transaction kati ate n'oyagala onoonyereze oba ettaka liri legit oba ettaka teririiko nkaayana nga bwe batugamba nti bwobanga oyagala otegeera poloti eriko enkaayana oba teriiko kanga muuko gyoyiweko trip y'omusenyu emmotoka eba eguyiwa bweti ogenda oyawulwa amaloboozi mu buli nsonda agavayo komaawo abalala balina n'obutayogera enduulu n'ebeera enduulu kiki osaalimbira ku ttaka eritali liryo muyiga okukangamu ku balenzi ne si kukanga kuli abantu bajja ne bakugamba nti omusajja oyo akutwala naye omusajja oyo njala okutegeeza mwolekedde okumalako ebbanga ly'obulamu bwabwe byonna nga zi praise zi worship night tewaba zi passover
ojja genda okwagala mugende mu crossfire Friday siba biki ne yambazira tone nga tesobola beerawo bwe babikugambanga ku muntu ate kambabuulire kino bw'owuliranga oluvuuvu eriyo eŋŋambo nnyingi ezitali ntuufu ne kambabuulire eŋŋambo eziri reya okubanga si ntuufu ze ŋŋambo z'omusajja atamalaako ensi etema omugambo ensi esala ebigambo naye ensi tetera kusala kigambo kifu nga basonga olune mu musajja atamalaako bw'olinoonyereza kyekiringa waliwo omusajja ku kyalo gwojo nga bagamba nti omusajja oyo omulaba tokalaba nti akasajja ako kampi mu butono bwako ayiyayiye aka akasajja kaweramu akamooli n'eddirisa bw'otwalanga embalangu y'omutwe gwo olidda gw'onyumya nga gwe sitoole bw'owulyanga ku kyalo bagamba nti omusajja ayiyayiye ng'oyo abamuwerekerezaako ebigambo omusajja kaami katono okanyomera mitala wa mugga bw'owulyanga statement ezo ku bantu ozigendanga mpola ebyomusezi simanyi kubanga bayinza okwogera nti oli musezi nga si musezi naye nze nkugambye bw'owuliranga boogera ku musajja nti omusajja oyo ekyaleeta obumpi simanyi ekyamulemesa okugejja ekyamulemesa okuwanvuwa maama katonda yagera n'amugonnomolako ebitiibwa ebisobozesa omuntu okumalako overnight praise and worship nekibanga malidadi sana byonna n'abigommola ku kasajja ako okagendangako mpola kasita owuliranga oluvuuvumu bwe rutyo omusajja owokubiri gwegambye bw'owulyanga bagamba nti omusajja n'ayitanga ate ng'ebigambo ebyo obiwulira mu bakazi si mu basajja kubanga ate abasajja bwino bamujja banaabirako naye mu kinaabiro mu college ku university luddawa olaba omusajja ayitawo abakazi banga zijje zindi enakagwa basajja mpale basajja kubula kasita owuliranga nga boogera ebigambo ebyo ku musajja osangayo nnyo amatu mubalaba kwambala agenda oyabuga mufukamidde mumubuuza osibye otya neso kafenyere bogga lyalabisi tukulamusizza nga awulira takyayina nsonga emufukamiza oyo omusajja bwino gwe bamwogeddeko kale wakiri in the first place ntera nnyo bagamba nti never confirm 100% but for that case confirm at least 50%, then go for practicals. You will be shocked that it will be the same story. Waliwo ebintu byeboogera kati notandikamu enjogera z'Abaganda sima abangi obasenga olunwe sima wekitolo okwabikira simanya so ebintu ebimu bituufu byeboogera ku bantu kati babikugambanga ku musajja ate leero sibagambye by'abakazi olwokuba tuli ku musajja kanjogere by'abasajja ne waliwo ebigambo byeboogera ku muntu ate mujje mugenderera ekirala bw'obanga oteekateeka okuwasa omuntu oba okufumbira omuntu muyinza obba nga mubaddengawo nga tebabyogera nnyo olunaku lw'owanika bwoti n'ogamba nze ne gundi tugenda kufuuka itemu mu wolotaali mu lutikko Namirembe mu lutikko Rubaga ennaku z'omwezi bwe ziti bw'obanga oyagala okutegeera ezzime ly'enkomeredde kyo kyekiseera muyinza obbeeramu basudi naye emirundi mingi watera ovaayo abakugamba amazima bw'obanga osobola obisengejja so towulyanga buulizira ovuuvuuma ku muntu n'olutwaliraawo ekisooka bagenda okwogera ebigambo nga babyogera ku musajja agambye alina emyaka 45 tawasanga ku mukazi tazaalanga ku mwana oluvuuvuuma olulala lw'owulidde ku kyalo ndi omusajja ono sozi muto takolanga ku ttengerere kati gwe tobiwulyanga bicolaboratinga gayi emyaka 45 tawasangako tazaalangako is the same guy gwe bacomplainingako nti kale nno njagala kumaliriza natandise kugamba nti abantu abamu batuyingiza ebitimba era ntegeeza abantu abamu nti oyingizanga omuntu ekitimba naye oba osize omusingi gw'ekintu ky'ozimbye ng'osizeemu ebintu ebigenda okubackfiringa you like it you don't like it it will come to pass and the truth will ejja kwejjayo omusajja ono lwaki akusonywa even after finding out that you cheated on him bakikola abantu abo abamu bawasa
nga bawasalwa kusirisa nvuuvuumo nabagamba nti ku kyalo abasajja abo be babogerako nti bamalaako balina diversion ze bateekawo ng'omusajja omu mwemulugunyako akwana Jane akwana Jackie y'omu gwe bagamba nti ali mu relationship ne Jessica balina engeri gye batubuzaabuza ate batera okuta ssente era bw'osanganga omusajja nga bagamba nti tamalaako ng'ate mukono gamu kati awo buusabuusa bye bakugamba nti omusajja oyo mukono gamu ate y'omu gwe bagamba nti tamalaako ebyo tebitera kukola Luganda atera oteekawo embeera ey'okubeera omusajja asobola okubeera ekyokuddamu kya buli mukazi enviiri no zitandise okunsiiwa tasobola kwawula nti zeetaagamu spray kubanga nsobola okugamba nti ezo enviiri zikusiiwa kubanga tozisprayinzeemu zeetaaga just kusprayinga okuva lwava mu saluuni bwe bakusprayingamu ke basprayingamu wagayaala omutwalo gukuluma nnyo oba ebiri oba esatu gikuluma egy'okugula spray gy'ogenda okuteeka mu nviiri naye olw'okuba oli ye ayagala kulaga nti aweramu akamooli n'eddirisa ogambye nti enviiri pya zinsiiwa ate nga za wiiki 2 nga bebi sente ziizo genda osiba enviiri ayagala okulaga nti asobola ayagala nnyo okubeera gentle it's okay toli mu mood it's fine it's tebakaluubiriza era bwe mugamba okugenda okumukyalirako ewuwe alina ensonga zateganaga ojja kunkozesa ensobi bigenda kunvuma ojja kunkozesa ensobi ate tonkema musajja omukyagamba kugamba ndi kikemo gyali soke tumale emikolo ng'asooka akufuula bize okukusonyiwa ekigendera ky'okukuwasa ayinza okukwagalamu olwo byaba akusiimyeko naye ekizibu kyekikulu ky'abalwanyisa kyekyabali abagamba nti tamalaako ekyalo community egenda sirika nga ne banendoza ffe twatebanga omugambo ffe twaguwaatanga tasobola kubanga omusajja oyo yawasiza omukazi ate nga tamalaako kyokka bati tebasisinga nankakona muwala oyo olaba diversion kati propaganda w'oku kitundu alina ng'egyagala omunutilizinga naye nga propaganda oyo ali close n'amazima kati agezaako okunutilizinga embeera awasa kyova olaba nti ennaku zino abasiyazi bangi bafumbo lwaki eyo diversion bateekawo embeera okubikka kiri kati gwoyinza kati omusajja bagamba tamalaako bana bantu they're just enemies of progress tebanjagaliza musajja ono kati baba tamalaako lwaki agenda kumpasa nkozesa eki mukwano ojja kizuula nga amaze kukuwasa nga talina kyakukola lwolitegeera nti gali mazima so asobola okusonyiwa ogw'obwenzi ate agenda kukozesa ki era naye ajja ne muli neyeesaasira nga kati mukazi banne omukazi kane bwe nandibadde nze kati nze sina kyemugasa ate agenda bbeera waati era akanda kugamba tukome ku ogwo toddamu abazungu with my research I repeat with my research nzudde nti abazungu abamu basobola okukonfesinga eri abawala kyovola abatera nnyo bikola ne bawasa ate baddugavu tulina obwetaavu bwaffe obw'empapula n'obuvunaanyizibwa obuba bututuddeko wava e Kampala n'ogamba waayi kangenda embeere n'ono kati omusajja nabeerawo amazima naga nti nkubuulire nze nno gwolaba banindanga idi bane munsonyiwa okuseka kuba lekanga ebitasesane nange nekanze ensese naate nange sinze mutuukirivu ennyo asobola okwefuga ennyo okutuuka ku leve eyo asobola okugamba nti nze wano nsuubira nti overnight tulina okumusondera ebbanga atera kujja mu biseera bya Pasika ajja mu Krisimansi ajja ne kwasatu mu olumu nomanya nti omwaka gijja kubeera emirundi gyammwe 3 oba 4 kati benjawulo tayagala kuyingiza kitimba asobola kugamba tugenda beerawo ne suubira kino jja kifuna ngenda kuyamba ku kizibu kyo it's give and take ngenda kuyamba ku kizibu kyo kino nenange nsaba wa accommodating embeera yange bwe abazungu ebyo babikola kati abaddugavu mu mbazuulu zaffe ez'obutagala kukkiriza si kyangu tuteekawo mbeera ne tukuyingiza kitimba tegukusinga kubanga omusajja yakutomeza
tosobola wano wansi w'enjuba tosobola kuzuula nti omusajja tamalaako n'oŋŋamba nti ogenda kubeera naye ng'oli mwerufu ng'oli w'amazima oba ng'oli mwesigwa gy'ali ne bw'okigamba nnyoko kambabuulire ne bw'onoosituka n'ogenda n'osisinkana pasita n'omwebuuzaako ku nsonga zino ajja kushookinga byali kugamba nobody under the sun ajja okugamba nti it is okay to be with a man ng'ensonga za overnight mwasalawo muzisiibe mugenda kusiiba obulamu bwammwe bwonna paka okufa lwe kulibaawula taliiyo wansi w'enjuba alikuwa advise eyo nti mubeere mu sawumu all the time taliiyo kakati mu nsonga zino byabaawo omusajja ebyokuba nti akwesibako and all that nsaba okkirize nti n'oyo erina kubeera nno omuntu ono tolina gy'ogenda mutwala talina gy'agenda kutwala kubanga ojja kukola ensobi ze zimu ebirivaamu oyinza obutabyagala togenda kwagala kuzaala abaana mu ngeri bwetyo ozaala abaana ebweru ng'obazaalira mu maka g'omusajja so yimirira ku magulu gaabiri mugambe nti olw'ensonga bweti ne bweti oba bimugamba direct oba indirect naye ategeere nti tosobola continuinga naye kwata agago naye akwata agage okwerumiriza kw'oli mu kwerumiriza tekujja kuyamba byabaawo you're not proud of what happened but regardless of all that we move togenda kubeera mu olwo all the time nsaba okkirize nti byabaawo tutambule obulamu obulala osobola okumanya omusajja atamalaako nga tomaze kwebaka naye eriyo n'abajja nga tumaze kukyajinga bulungi nensooka nkugattira ku kumanga ndendyoka ngattako obukola bwonna nengenda mbutabula kati ngenda okujja gy'oli ng'amasanyalaze 3 phase kyola tulina obusimu bwe mulaba tukuba owaye oli luddawa anti nkuweereza transport omuliro guli waggulu obuti buli buna nange ekisajja kino omulenzi akanda kukubira owayinga totuuka alina engeri gy'atandika okubanga yeetala bwetaze mu nnyumba ali awo azunganga mizozi bw'afulumako bw'ati bw'alengera buli kaboda golos aba ali ku muliro ate omuliro guli omutawaana oguliko gusobola okuba nga gukendera ate nga tebagukozesezza tokyajingako essimu n'ogiteekaawo bagambye bw'okyajinga essimu n'ogijjako ne ba off ne wayita omwezi ogisanga omuliro gukyaliko mwine engeri gye gubeera wasted nga tolina bw'okinnyonnyola n'olwekyo bw'owuliranga omulenzi akukubira owaye nga totuuka omugambo owaye ebyo biwanyweredde eggulu lwaki tewalinze n'ensooka ntuuka tusobola osala tugenda eyo yina wiiki aba alya magi ezo si proteins anange nsaba emirembe gya katonda gikubeere but of course we may laugh it sounds funny yes I wanted to give you that little bit of humor but at the end of it all kyembadde njala otegeere wano tetuliwo okusinika businise mannyo tutunulira ensonga nga bwe ziri guys mulekeraawo okukyamuka kubanga babasuubizza embaga ate nga bwe mbagambye abaana abalenzi nti babikola n'abaana abalenzi bategeere nti n'abawala babikola nja byogerako obaolyawo omulundi omulala kuba nze mbikonakonako nsaba katonda akunsaasirire akumbeere byonna tuyogedde naye gwe olina obusungu bwolwo ebyo ebikunyiizizza nze nsaba ondeke sinze nnakunyiizizza ekizibu ekyo kyekikyali ekinene ekkiriza nti kijja kuggwa kubanga wali ofunyeeko n'ekinene okusinga ekyo obaolyawo nsaba mukama akunkumire bless Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.